bunkenke nnyo baganda baffe naddala mu kibuga ekikulu Kampala anti olunaku olwasentamu Robert Bobweni akomawo mu ggwanga. Mukwano gwange embeera eyo gy'olaba y'embeera bwetyo bweri. Bannayuganda batandise okuba nga boolekera ekibuga Entebbe wabula poliisi n'amagye nabyo bisuuliddwa buli nkulungo eyingira ekibuga Kampala naye abantu bagamba nedda tukooye temujja tujooga mutujooze nnyo basajja mmwe era nga buli nkulungo y'ekibuga Kampala ng'ekibuga Kampala ebimotoka byonna bigiddwayo ebiwanvu n'ebimpi. Naye Museveni atya? Museveni alina obutiitiizi bannange nze buno obutiitiizi sibulabangako naye nga gwe mukwano gwange nkulaga embeera nga bweri ebyo ebimotoka ebigiddwayo ebiwanvu n'ebimpi byetala wabula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni Museveni amutwala bizi amulaze mbw alina ebyokulwanisa era asobola okuba abantu n'abatta eggwanga n'alimalawo. Buli kimu bakiggyeeyo naye bannayuganda bannange tetusobola kwekaaza ne tuyimuka ebimotoka bino. Naye bannange naye Museveni ng'otiitiira nnyo. Mukwano gwange embeera bwetyo bweri gwe muganda wange aliko nawe awuliriza bo bannayuganda bagamba nedda tojja tumanyiira tukooye era bagamba nti basimbudde teri agambayo tiyagasa omulaba bannayuganda balemeddeko bagamba totugamba tetukyayagala kumanya tukooye musajja gwe tukooye tambula otuviire va mu ggwanga lyaffe abantu bakooye maama buno obunkenke Yoseri bwaliko poliisi yeetala olwetala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni tunoonya bujulizi tewaba akwata ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni tewaba amukwatako baganda baffe tetukkiriza yes bamikwano embeera bwetyo bweri. Tebuhabulwa ye amaze okuba nga atiitidde nga emumanyiyo ebintu ebyakutya era yatiitidde dda ono tumuyina twamufunza baaba abeera Katengo 24/7 ate abantu bakulembera ninga muganda wange embeera bwetyo bweri nze sijja kulwisayo ngenda kulaga embeera nga bweri mu bitundu ebyenjawulo ng'omukulembeze atuuka. Akabangali kategaseke mabega akabangali kalaba kako kakala kutomera baana kalofuna woyimira ngenda bana bakala baana bakubanye diagasi just done to create that climate of fear so that people do not turn up, so that people do not actually freely move, because when you look at that ofunamu okutia here and there amaji okuvawa is just their total number is not more than 120,000 and Ugandans currently we are over 45 million Ugandans. Niwe tugamba nti nno tebasobola so bino byonna babiteekawo just kutiisatiisaamu here and there. I'm still looking for other updates here and there okubalaga njagala of course enguudo ezimu baziclosings enguudo ezimu bazigadde era kamala okulaba wano let me see here now of course another update here, it goes traffic in abantu bayina mamundu mu motoka. I really wonder naye nga bwe nkugambye nti
Bukyali kategaseko emabega. Akabanga abaana bo baba basimbudde tetwagala kumanya Ekili Entebbe Road baganda baffe Ekili Entebbe olunaku olwaleero history wa Uganda agenda kuba akyukamu. Mwebale nnyo mikwano gyaffe mwenna abeerekereza akadde kammwe ate okujja okubaawo nga tukima Kyagulanyi Center mu Robert Bobwen olunaku olwaleero ebyenjawulo bigenda kuba bikolebwa.